nze nalokoka mu 2019 yanze mwendokokera paka olwaliro mukulu Kisubi we nagenda e Buwalabu nenkomawo paka kati simanyi kitonde musajja era nze ndi virgin. Ennaku zino tulabye obufumbo bw'abasumba kanjogere bwenti kubanga si bw'abasumba bokka naye n'abalala bonna nga busasika okutwaliza wamu. Gwe wuuyo oyingira bufumbo ate nga gwoyingirira musumba. Mchala musumba kati tugenda tandika okwita mchala musumba. Kiki oyogera ku mbeera ebaddewo gye tulaba nga divorce zifuuse nga divorce n'okwegoba naddala mu bufumbo bw'abasumba n'abatali basumba? Kati ebiseera ebisinga era kino kyakusomoza kigenda bakinene kubanga abantu bangi jjukira nzize mbyogerako nga mbalaga nti Lucy wano oba okozeemu bubi nawe bino kati nange kiyingira kati amaaso gagenda ba Lucy gakola kijjukira bye twogera bisigalayo oli akakomyawo mangu n'akakujjukiza wano wayogera oti. Naye mu byonna ekikulu kiri kimu, abantu bangi era balabika bali 95 ku 100 abali mu bufumbo naye nga tebamala kubuuza Mukama oba abantu bali nabo be batuufu tebali ekyusa. Kati ekyo kyensonga lwaki era obufumbo bufa kubanga tewasooka kubuuza Mukama. Mikulu Kisubi essaawa zino tukolagana wayinza oyitayo emyaka 2 oba 3 ne tubanga waliwo ensonga etulobera obutaddamu kukolagana. Kisoboka abantu tukyuka ntoka za Katonda. Mukama amanye enkomerero ku ntandikwa yensonga lwaki tugwanira omubuuza nga tonna bakusalawo kyeki kyakukola nti kebe business nga si bufumbo n'ogikola n'amagezi go olw'okubanga capital omuyina atandika business eyo nga tobuuziza Mukama oba mu kifo mwogenda ogikola waliwo omukisa gwo oba anaatambula naawe akuwa obukuumi oba bakasitoma n'abakuleetera bayisa ku balala era efa wadde ogikoze n'esinga zonna z'osanze mu ki. Kati n'obufumbo we buli obufumbo nyinza okulaba n'onsanyusa nenkulaba ng'olina qualities zonna zenkola ki zenjagala nenga ekyami kino nga kinkubye n'onkuba nga bya ddala kati naawe n'ojja nkukuba naye nga mu ffembi waliwo omu ayina okugamba nti nsobola okumaliriza naye ng'omulala agamba nze bwe mulabako bwe yakula n'enfumitiriza bye nalowooza oba byebbyo nze mba sikyalina kye mwetaaza. Olwaba abadde ki abanjozezaamu ye n'amala ebibye era tukitwale bwe kiti aba akozezaamu. So mu ngeri zonna ebirowoozo by'abantu okutuuka okubanga bikonekitinga okubanga balowooza kyekimu ekyo Mukama yakikola yakiinako amaanyi agakyusa ebirowoozo bye bibadde bizze gye ndi ng'oyagala kunjozesaamu n'abinywereza ddala nakukwatirayo akamaso ne kakunyweza. Awatali magezi ga Katonda okufumiitiriza kw'abantu tuba na kungi naye okuteesa kwa Mukama kwe kunywera. Bayibuli bwete wegamba mu ngero nti ffe tuba n'okufumiitiriza nogasinga obangule aliya Kawondo obangule Prado obangule Range Rover naye okuteesa kwa Mukama kwe kunywera gamba agula Pulimo zino zonna ozaagadde ozifumiitiriza naye gulamu ki gy'ogenda osobola naye nga gwe weewanise ku ki. Kati abasumba ebiseera ebisinga obungi amaaso gaabwe gatraktingira nnyo ku biwala ebinyirira mu kyaki. Kati nagaawe empasa kino buli omu agenda kulaba nga nalonda bulungi bambi n'atamanya nti obulungi bw'okungulu si bwe bufumba ewaka. Nedda byawukanira ddala. Ekiwala kiyinza oba kirina figa nabisanga nzange eyo mu kiraabu ng'oli mukazi munne waakyo naawe n'oyasaamirira naye ogenda onyumya nakyo ofuna omukisa nga kigamba noonya musajja mpasa. Kati nga gwe kikwasaamiriza n'olaba nga buli omu yali agadde akiwase. Kati laba omusumba waagwa mu kikazi bwe kityo kikazi kyattu kinyirivu kyanoonya dde omuntu akiwasa kati nga gwe okisaba obuki tomanyi gye kiyise kutuukawo nga tebakiwasa nga weetwalira ewaka kinyirivu. Naye ng'ebikolwa by'ekikyala byawukanira ddala ku nkola ezikolebwa mu bufumbo nga tewaliyo na kimu kyakola nga kya bufumbo n'eki nga mukyafu tayagala kufumba mbu matooke gwe yampasa oyagala kulya matooke. Nze saakwata masanda enjala zange nazisiize toziraba nja fumba omuceere togwagala tasobola kwoza
oyagala ayoze temulina busobozi buleeta mukozi waka kubooleza mu kaseera ako oyagala omulabe nga naye akolako ku mirimu abagenyi bajja ewaka olugula kateni n'abatunuulira ng'agizaawo addayo nga mu kisenge atuula oba mu ntebe si muntu w'abantu gwe oyamuwasizza oli muntu w'abaki agobedde abantu bo n'emikwano gyo abantu aba abayambye ne bayingira bavaawo ne basibula nga wadde amazzi g'okunywa tagabawadde nga wali awo mu ntebe atudde alinze gwe ate gwewo bakola ki kati bambi ebitufumbiza byanjawulo nnyo n'ebintu ebitusigaza nga tetuli baki byenkola Nahia nga siri mufumbo mukulu kisubi wenna amala ofumbirwa si bye nsobola okukola nyinza oba nfuna omukisa ogobaka nenzuuka ssaawa 4 oba 5 olumu kati nina kuzuuka ssaawa 10 n'ezi omwami ono ngenda okuzuukuka nga nina kye mmutegekedde si nsonga twebaseze ezimu oba yansoose nze n'ensembayo nina omusooka ova mu buliri kati kinyabo kijja bakyekooyedde kyebake omwami atuuka ozuukuka agenda ku mulimu oba oli awo nga talina nakyasobola va nakyo waka ng'akifunye kati bambi najja yeesanganga kye yalaba kungulu ekyamusikiriza munda tayinaayo kalungi wadde naako kati n'abeera disappointed agenda mayiza nga ne bwawaliriza atya alemererwa naye kiki ekinyweza obufumbo omukyala ndaba oba omwami gwabuyayanira abooluganda tuve mu kutunuuliza amaaso ne tusiima n'amaaso mukulu kisobya oli mwami mulungi era onyiyira osikiriza abawala bangi naye oyinza okuba siggwe wange kusinziira ku byoyagala nga siinaako na kimu n'ekyo kye nsobola kutuukiriza ng'omuntu asobola obituukiriza kajja ba kakyala kampi akali awo katonotono oba kale kanene naye ng'omuntu akalaba akanyooma naye nga buli kintu kyowali etaaze mu mukazi ke kakirina bintu byanjawulo ab'emikwano omukyala ndaba okusingira ddala ng'ogenda kufumbirwa olina okusooka okumanya nti enneeyisa yaffe gye tweyisamu tuli bafumba ekyukira ddala ng'omuntu ofumbiddwa naawe amwami agenda okuwasa ekikyala kino ekiyina entumbo oba n'ekisambi ebimu bimanyi okutulagako nokyako noshemererwa oga ekyana kino egaaso nga kitunuza kisa ebihiipu banna ekyana nga kyogeza ddembe byonna ayinza oba abikola naye nga qualities z'obufumbo talinaako n'egyo so kitugwanira okubuuza Mukama nti omukyalo ono gwe neegombye n'amaaso gange bwe mutwala eka n'afuukira ddala owange ddala talikyuka oba si ye wange Katonda ayogere nze owange omwami yakamwogereramu emirundi nga 10 n'okusoba ng'agamba kinti yeggwe nti ye wange omwami oyo wange senga yakkuza eyasenga tubireke manyi n'ebyo nabyo wayita wajjajja n'agattawo wasenga nayita wajjajja so okutwaliza wamu kwekwasa Mukama kyekikulu mu nsonga zino ez'okwawukana kwe tulaba mu basumba ne bakyala baabwe era ng'ekikulu ekisingira ddala mu byonna bw'obanga oli mukyala mukkiriza nga nze ng'olina musabi bw'obanga mu byowali osabye wakoonako eky'omwami obanga Mukama bwe yakulaga watandikirawo okusaba essaala amunywezi bw'omufuna tolekera saba nnyo n'okusinga luli bwe wali tomuyina kubanga sitaani alwanyisa nnyo abafumbo ate oyo omwami wakuwasizza abakyala abalala gye bali bangi naye bamwegomba abasigwa asinze bali batawasizza era baba bajja mubba kati okola bino bye twogeddeko ebyobufumbo ebikolebwa mu bufumbo ate nga bw'osaba kubanga kyekikulu bino ebikolwa bijjirako buki bikuyambako naye nga n'okusaba okola ki so tobeera omusabi okeera ku makya n'osaba nodda mu bulino weebaka namusabidde ate n'otamuwa mmere n'osaba kaga byonna olina obanga okola ki omaliriza okusaba ng'ofuna ante kati awo tebisaba kola ki so tulina oyiga okubalansinga eryato buli kimu okikolere mu kiseera kyakyo ate mu budde obutuufu n'okuyiga omuntu gw'ofunye kikulu abantu tukuyira mu maka ganjawulo buli muntu alina embeera ze waliwo ezigumiikirizika n'ezitagumiikirizika naye omwami gwe bakuwadde ne waba alina embeera Mukama nga yagambye nti wewo nga tezigumiikirizika tandika kusabira nsabira embeera ze Mukama akyusa buli kintu mugee Mukama mufuule kyenjagala abeere ajja kimufuula naawe ogenda boolina byokola nga bimunyiiza naye agumiikiriza olw'okubanga Mukama ye yamukoze eki bino ebintu by'okwagalana byakwerekereza kankubire mukulu kisubi waliwo lw'otambula nze nasanga ekikemo nempulira nga nange kintabudde nasanga omwana w'omukazi n'omusajja neŋŋamba leero luno nfudde
jukira abalenzi nabo kati beetega abalenzi beetega kati njogera yennaku zino okwetega beetega ombi omulenzi nze nali mulabye nga naye yandabye kati n'atandika okuneetega nga yeeteze nga neetega nga Mukama kikino kyate kyondeetedde kati olw'okuba ndi mukyala musabi nayina kuyingira mu kusaba jukira omulenzi gye ŋŋenze ndi wa kumalayo ennaku aye naye nga tulina kumalayo ennaku ffenna kati n'ensanga obuzibu kitegeeze bwe bigenda kubeerawo ku sayidi zonna omukyala oyinza osangayo omuntu lumu n'akutabangula n'olaba ng'asinze omwami w'emirundi gy'otayinza kubisaamu n'akutabula naye kiki ky'olina okukola kusaba gamba Mukama kino sitaani kyandaga si kituufu omwami owange asinga ono osabe ate obeere muntu omuki omukkakkamu bw'onaabeera omuntu apakuka ogenda kwonoona kikyamu okubeerako naye akaseera tewali kintu kinyiiza Katonda n'omuntu yennyini owa bulijjo omuntu okusobya ng'agenderedde va mu kino ekintu ky'okola nga okiguddemu bugwi ne kati omaze n'okufumbirwa ddala Mukama agaana obwenzi n'ofuna ekikemo wemba sinaakufumbirwa oba oli awo ogamba kale naye ate kisinziira wa w'oyimiridde kati pozisoni yange mu kukisubi mwendi nze okwegattako bwegasika ebeera eddakiika emu n'omuntu amafuta g'embanji y'essaawa eyaawo okuddamu okugazimba obeere nga bw'obadde ojjuziddwa bw'oli kati kitwala emyaka kubanga sitaani awo buli omu waamuteegedde era bambi abaweereza ba Mukama bangi bamuweereza mu bwesimbu mu butukuvu ne mu butuukirivu Mukama naye ekigambo bambi bwenzi kyokyo kye kisinza okubakola ki bino byonna babikola bamuweereza Mukama nga tebagenzeeko mu masabo ng'era asoma Bayibuli nga kituufu gy'ayowereza naye obwenzi amafuta ye gonna ne gakola ki ne gayiika mumulaba abantu mulwawo okumanya omuntu nti yagwa naddala Mukama waba tannabakubikkulira kati waliwo bangi abatabikkulirwa ng'omulaba ayimira ku kituuti bulijjo naye nga yagwa dda emyaka nga 15 nga yagwa naye nga mwe temunnaba kumanya nga Mukama yamuggyako dda ekisa kye so kati obwenzi kyekimu ku bintu ebikyasinza okusuula abaki so advising muntu yenna kukikola omale weenenye kubanga ojjaba ogudde emyaka nga 10 emabega okomawo leero mu nsi yakati nga kigenda kutwalira emyaka era 10 gy'otasobola kuwangaala ate nate kimpisiza bubi oyo musumbe y'akajja oyo singa abadde waali n'awulira enjiri nga bw'ogitwala okutwaliza Kanahia tugambe nti okuva lwakomawo okuva e Bulaaya eyo okuva e Buwarabu obadde toddanga mu kufuna mwami yenna toddanga mu kwegattako so okuva lwe nnakomawo okuva lwe nnalokoka nze we nayatula obulokozi kwolwo olw'enjatula owaaliwo wabeerawo bino ebyabaagalana babiyita batya Valentine byebyali ebyo lwe lwali olunaku lugenda okuddako ng'olukulu nga mmaze olokoka nabanga n'omuntu gwe tulujaguza naye saasobola mmulaba kuba nali mmaze olokoka awo omwaka we guba tugusiibula tuteekawo ebikujjuko twateranga ne tubikujjuka naye saakujjuka kwolwo twogera ku mwaka ki nze nalokoka mu 2019 yanze mwendokokera paka olwaliro mukulu kisubi we nagenda e Buwarabu nenkomawo paka kati simanyi kitonde musajja era nze ndi virgin embuzi aleeta mmeka ono musumba embuzi tejabaako naye embuzi emu emala ate omuntu aba na mmeka emu yavaako ati mu byensi yavaako naye mu byakatonda kweri ateeka okuleeta ayina ekyo kityateeka waliwo ekintu ekirumya bannayuganda era omutwe y'ensonga y'okuba nti gyevuddeko ndowooza walaba omusumba omu Julie Mutesaasira yali muyimbi wano w'enjiri ate nga alina baawe musajja musumba naye bwe yatuuka ebweru ekyewunyisiza ensi yonna juzi yakola ne interview ng'alangirira nti ye yava mu by'abasajja kati ayagala bakazi banne simanyi mwenga abali sayidi eyo ey'enjiri eno kubuulira n'abataliyo by the way kyoyinza kwogera ku nsonga eyo nakalaba ne kankwasa ennaku bambi ne nakuwalirako nnyo omukyalo oyo okusingira ddala ku lw'abaana be ne nakuwala nnyo ku lw'ennyimba ennungi ze yali ng'atuyimbira nga tuzaagala
kuba omukyalo oyo Mukama yamuwa ekirabo ky'okuyimba. Naye ne simusalira musango kubanga sitaani ayigganya bayimiridde. Bw'obanga otudde talina kyakwagaza, omuntu asobola osuula omuntu atudde era ayimiridde gwe basindika n'agwa. Kati sitaani banoonyera bayagala batajetinze. Naye ekikulu mu byonna kiri kimu. Buno obulokozi ffe bwe tulimu, omuntu akkiriza na mutima gwe n'alokoka nga tewali amukasi, tebabukaka, bwaddembe. Era Katonda ekyo kye kintu kye kyasinza okukola ekisembayo okuba kiwa emirembe mu nsi, kyandibadde kyampaka. Naye yagamba mu Yokaana 14:6 Yesu Kristo ng'ayogera nti ebintu bino wabikwata kati manyimu bye nsobola nti nze kkubo, amazima n'obulamu, teri ajja kitange okuleka ng'ayise mu nzi. Kati kiba eri muntu kubanga obulokole tetubatiza abaana bato ng'abantu abalala bakola. Osooka kutegeera ne obatizibwa nga naye wenyini omanyi ky'oyingirira. Teri agenda wa kati Juli Mutesasira mukyala mukulu muzadde kitukuba ffe naye obulokozi bwa ddembe. Amanyi bulungi nti eggulu gyeriri ne Geyena gyeri abimanyi oyo mukyala amanyi Bayibuli. Wabula tumusabira n'abalala banna bamufaanana. Mu kaseera kali Mukama waali mugiramu omukka ogusembayo. Bambi amuddiza ekisa eky'okufa nga yeenenyezza kuba Mukama wa kisa. Ye asonyiwa ne ku ddakiika esembayo eyo ng'ogenda kutuka. Kasita oddamu n'oyatula obulokozi. Tumusabira aleme kufiira mu ki? Mu kwonoona, naye nga kitukuba era kituluma. Naye abo bonna bwe tuba ffe twegayirira abeegayirizi, tubeegayirirako nti Mukama tusonyiwe ku lw'ensobi z'abantu bano ne bati abali b'ebisiyaga, ababbi, abatemu, abenzi. Tubasabira Mukama abasaasire baleme kufiira mu kwonoona. So mu ngeri bw'etyo wensobola okugamba. Bw'obanga oyagala bufumbo naye ng'ate okyayenda, kigenda kutwalira ebbanga ddene okaddiwa nga tofunye mwami. Naye bw'oba oyagala mwami, obwenzi sooka obuleke, olindiire oyo Mukama gwakuteekeddeteekedde. N'obwenzi kye ki? Bw'oyogera obwenzi kubanga abamu batugamba nti mu bufumbo oteekeddwa okubeerayo n'akantuko. Obufumbo obusobole okuba nga buwangaala. Ate mwe mugamba obwenzi. Ekyo kyogedde bulungi nnyo era ndoza era okakwateko mu ngalo. Webale ssebo. Ogambye abamu babagamba nti olina okubaayo n'omuntu ebbali okukuuma obufumbo bwo. Abamu naye Katonda agamba ki? Katonda agamba omukazi omu akole ki? Hakumalenga. Ye tagamba nti mbeere n'abakazi batya. Kati ffe tutambulira mu nnono za Katonda si z'abantu. Omukazi oyo omu obutakumala, ye omukazi omu akumalenga. Yensonga lwaki olina sayidi emu embirizi ezitawera bajjamu lumu, si bbiri si ssatu. Kati bano abagamba nti wobeerayo n'omulala yatambuza obufumbo bwe bubeezaawo, kitegeeza omukazi gw'owasa gwe wali toyagala. Naye bw'obanga otutta obudde gw'oyagala, kati kitegeeza oba olina okugyawo n'oleeta oli. Naye nga oba wasiza omukazi gw'oyagala, omukyala omu amala mu kuli kisubi. Omu amala ng'olinga kiwakanya. Nange simanyi bulungi oba mwamala oba kwesitala. Simanyi akimanyi naye simanyi. Ono omukyala omu kuli kisubi amala. Era nga bwe nkusabira bulijjo ebintu bya Katonda bino ojja bitegeera. Naye ndoza Katonda olabye gyanzije mu kuli kisubi. Ndabye gy'ovudde, yo gy'ovudde. N'ekikuwa kigwe nga ggwe. Nti Katonda gy'ali. Interview. Nti Katonda gy'ali. Emikolo egigwa naye ngenda kukolako interview. Eyaki? Nze mmanyi. Kyonna kye nabanjagadde. Njakuwa buli kimu. Neyanzizza. Yakuwa buli kimu. Neyanzizza. Naye nga mu byonna abantu tugoberere mateeka ga Mukama. Amateeka g'ensi tugaleke. Si gaffe era gansi ate nga tugirekawo ne tuddayo wa mu ggulu. So abakyala ayagala ofumbirwa. Kati bino bye tuliko nsonga za bufumbo. Boyfriend muleke. Naawe ali mu bufumbo nga si butukuvu. Buli mulundi gwe weegatta n'omuntu oyo, buli mulundi oba oyenzi. Katebereza olunaku oba wiiki oba omwezi oyenda emirundi emeka. Kati muli mu bwenzi. Lubeerera muli muki. Sate kyandibadde kirungi kufiira mu bwenzi. Kale, njagala olekereyo bannayuganda abo batulaba. Kadama-Nahia wange gwende naye olunaku olwaleero. Mbagambe ki?
Kambebaze. Mbebaza nze manyi wadde temuna kutandika kubanga mundaba ku mukolo naye mugusubira atera mugenda kugulaba. Mukulu Kisubi manye kya alina okubeerawo kuba mugambye obudde bukyali. Tayinza butabaawo kuba ye mugenyi n'omukulu. So mu ngeri zonna nebaza abambi abalabi baffe bakyaneene ŋŋanzi. Ne nebaza omukulu Kisubi Jackson bambi olw'okumpa obudde. No nyaniza ku TV enene bweti. TV yaffe eno nene hima watakimanyi simanyi. Naye ng'ekikulu kiri nti mwebale kunjagala. Ate mwebale kwagala Katonda. Abantu baagala Mukama. Kati nga mu mwagala Bayibuli etugamba Yesu Kristo yayoganaga nti we mubanga munjagala mugondere n'amaki n'amateeka gange. Tosobola kwagala muntu ng'ate amateeka ge tugakola ki? Bw'obanga omuntu atumye abaana be babiri, omu n'amutuma n'agaana, omulala n'akkiriza, akkiriza n'atakola, ate agaanye n'akola, ku bonna oyagala kaani? Omuntu atumye abaana be babiri, omu n'akkiriza okukola kye bamugambye, naye n'atakikola. Kati ate oli n'agaana ye n'alaga nti talispondinze oba n'akikola oba takikola ki? Naye ate n'akola, ku bonna ani gw'oyagala? Tokitegedde. Kati kiri bwe kiti. Singa mukulu Kisubi nkulagira nti nsaba onnyambeko onzire emmotoka eri mu parking. N'ogamba n'otagijjaayo naye n'okkiriza. Kati n'endagira ono omwami omulala ne musaba naye ekintu kye kimu. N'andaga nti n'okunzira mutanzizeemu n'antunuulira butunuulizi. Kati nemberaawo nenninde emmotoka oba naga gitwala ku washing bay nga tewagitutte. Ye n'agenda n'alaba ekisumuluzo we kiri n'agikola ki n'agitwalayo. Ono yabeera asinze gwe yakkiriza no. Atakwanukudde. Atanyanukudde. Kati ne bino ebya Katonda bwe bityo bwe biri. Kibi nnyo omuntu Katonda okumanya amateeka ge ne byayagala naye n'osigala ng'ogamenya era ng'ogawakanya. Saaba emikwano tuwulire eddoboozi aye tuligondere. Kyekisanyusa Katonda. Bwe munaakolanga bwe nkoze ebitono siri mutuukirivu naye nnako bye neerekerezza n'ensaddaase naye yansiibye ensabye neerekerezza amakubo amakyamu agaki sikyavuma sikyayomba kati nze ne bonninya ku kigere nze nkwetondera ate gwa nnennye. So ebyo Mukama byatwagaza nti akoze obubi mukole bulungi. Tuyige okulumirwa abanaku bambi tubawe ku bitono bye tuyina tugabane nabo tubasanyuse. Mwebala bayimidde nange mu byonna era ng'ennamba yange njiramu gisaba omulundi ogusembayo eri 0773 277 420 0707 42 74 20. Mukama abanjagalire. Wow. Atwaba omulungi tudingana omulundi omulala mubeere bulungi mweraba.